Yine ebbaluwa yange ey'olukale y'ekikungu gye mpandikidde Pulezidenti wa National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ku lunaku luno kwe tujjuukirira amazaalibwa ge nga 12 mu kutula nsanja wa buli mwaka. Mr. President, yoba mbitandike ntya olw'essanyu erimpalabanya kuba bukedde butinga mbunyaka mwenyu okufaananako oba oliawo k'olisisinkana nga bakunaanika ziccepe. Yenga olunaku lwa 12 Februari wa 82 lwaca lwa njawulo okusinziira ku binyumizibwa. Mbu obunyonyi ku ttale bwayimbirira, akasana akawomera aboosi kabaaluuka, kalenge k'olwombwe eggulu yali ebalama, kumbe byali birangidde enze eriragaalaganya. Mukama wange, amaaso amatigati bulijjo gapondooka ne galamusa nnyini. Nkulamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yezu Kristo era nzikiriza nkweyanjulire nga sinnakoleeza ya Ssebadduka, si kulwanga kivumbi akireewo oba yedi mutwe yangwikiriza nga nkakaatanye n'agapapula gange mbutaabutana mbu ngaleeta eyo nantwala entyagi ne nvaawo ng'ennyinde nninga mmindi ate nga munnange yali mpolerezza yalamagadda ebubuliro anti awava munno tewadda munno awava okugulu wadda muggo n'awaava ddido oba wadda waani kitawe. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Ng'ebbaluwa eno okubaguka nti nembaka ekkalaamu ngiwandiise nnyimiridde ng'agiwa ekitiibwa era nsinzidde wano baamunaanika constituency mu disitulikiti ey'Eruweero. Fada neebaza Katonda akukuumye ate n'akutuusa ku lunaku nga luno olw'enjawulo ennyo mu byafaayo by'obulamu bwo. Nkwebaza emirimu gye weeweereza ng'omuntu ne gy'oweereza eggwanga lyonna okutwalira awamu, okusingira ddala egy'okutakabanira eddembe ly'obuntu, okusanyusa abantu ba Mungu ng'oyita mu talanta, kw'ossa n'okuzzaamu essuubi eri abo abaterebuka. Mr. President, nzikiriza neebaze Katonda olwa Maama Margaret Nalunkuuma eyagumira ebirembezi ne leeba n'akuleeta ku nsi eno kwe twotera omusana, ye ate nga yeebale taata muzeeyi W. Ssentamu eyagumyagumyanga maama ng'omusinduukiriza emmeeme nga tonneetonnya ku nsi. Siboogeddeeko bubi bakadde baffe abo, wabula nsabye Katonda abakondeza olugendo lwabwe. Fada, oli mu muli ogutazimeera, oli tabaaza etavumbeera, oli munyenyesa etazikira, oli luzzi olutakalira. Nga tujaguza amazaalibwa ge ag'omwaka guno, nkwebaza okuba ekyokulabirako naddala eri abavubuka ab'omulembe guno n'ab'emirembe egigenda okuddirira. Weebale kutalayo obulamu bwo ne weeresa okujjalira mu myaka egy'obuvubuka bwo n'osalawo settofaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe. Mukama wange, ku lw'abajjajjaffe abaakasukwa ku ttale mu lutalo olwayindira kuno, ku lw'Abannayuganda abazze batirimbulwa mu ngeri y'ekyeyonoonere, ku lw'Abannayuganda abali mu makomera ng'oba oliawo tebannasalirwa misango, ne ku lw'abalamu abawulira bino kati nkuyozaayoza okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa go ag'omwaka guno. Weebale kuba nnyota era fuba n'okulaba nga tuzuukiza demokrasiya n'okugatta emigigi ogw'abavubuka n'ogw'abakuzeemu okuvaayo n'eddoboozi limu erikuza eggwanga lyaffe. Wakati mu lwogolo lw'abalyolyomi, abamessi b'ettosi, abakonjezi n'abali b'enkwe, osigadde oli mpagi sseddugga ekyakutta omumuli n'ekigendererwa eky'okununula essuubi lyaffe. Mu nkwata ye ey'emirimu, ebyafaayo bye bitaliiko ttosi n'obulamu bw'engeri gy'oz'obutambuza, okweyubula otyo ne webbulula okuva mu ghetto n'ofuuka omutakabanizi w'eddembe kayingo, kwensinzira okukuyita ekyokulabirako kuba ebikolwa byo tebituyiwangako. Weebale kugumira bigambo n'agagambo ag'abo abaguliriddwa ne batagala ennimi, kw'ossa n'abo abakucocca gwe n'obatunuulira ekimbalimbali. Taata Kampala bwe bwali bwe butinga 12 mu kutula nsanja wa 1982, nkozi osipiito yabuguumirira, obunyonyi ku ttale nga busaakaanya, ebimuli by'okutale nga bisekereza, n'enjuba ku ggulu ng'emegeredde. Nga wakayita emyaka 42 egyekutte ku ggulu, nkusaba okkirize n'obuwombeefu, nkwagalize nate amazaalibwa ge ag'eddembe. Tusaba Katonda ayongere okukusanyusa, akwongere obulamu n'obukuumi, obuganzi, ettutumu n'amaanyi, n'ensi yaffe etuganyulwemu. Happy birthday Mr. President. Nze Maseruka the Poet.